Buterevu oli ku Soul TV program omunyo ku makya nkwaniriza na terencha lero enaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 kadde ka program omunyo ku makya kubaganya birowoozo kubigenda maaso mu ggwanga Uganda okwongera okwekkaanya ensonga nga bwe ziri tukwaniriza era tukubuuzaako nti wasuze otya nnyabo wasuze otya ssebo ali ku Soul TV lunaku lwakusatu Lwakusatu tubeera ne Harold Kaija ate tubeera ne Herbert Anderson Bulola omubaka wa president mu kitundu kino ekyerubaga mu kibuga Kampala. Twogera ku nsonga eziriwo kati nga tukyali mu kaseera kukungubagira sipiika waffe abadde sipiika waffe emeritus Right Honorable Jacob Oulanya. Okusinziira ku ntegeka ezafulumiziddwa olunaku lw'eggulo omubiri gwa sipiika Jacob Oulanya gujja kubanga gutuuka mu ggwanga Uganda olunaku lwokutaano ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna 2022. Olwo nno wiiki yonna eddako zijja kuba activities ne emikolo egy'enjawulo okulabika nti ataziikibwa ku lunaku olwokutaano olujja ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2022. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso era ne budget nayo yafulumiziddwa budget yafulumiziddwa egenda okukwasaganya ensonga zonna enteekateeka zonna ey'obuwumbi 2 ne miliyoni nga 10 nayo yeyogeza bannayuganda obwama. Twategezeddwa nti ate budget eno yamaze n'etunulwamu oba olyawo n'ekendezebwako yiyo mu kawumbi kamu mu miliyoni 8 naye ate ebigambo byo bannayuganda bakyabyogera wadde embeera yo eri bwetyo mbeera ya kungubaga. Byonna tugenda kubyogerako ekyaneraliikiriza kyekya ate ku mulirwano wano actually ku nsalo yaffe ne Congo esasi eryasiibye olunaku olw'eggulo nga linyooka abantu nga dduka yaliko ababundabunda nga beeyiwa bweyi mu ggwanga Uganda. Embeera eyo nayo tugisabira nti oba olyawo etebenkere n'abakola ekiteekeddwa okukolebwa bakikole okulabika nti ate embeera ate tefuuka ya dduka. Tukwaniriza amanya nze tusima Polo Harold Kaija kakubuuzeeko ate tandike program. Mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambe njawo twala omukisa guno okubalamusa timwasiza mutya mikwano gyange abanoonyezako akalulu ka East Africa ennaku zo twawummulamu olw'okukungubaga nejjo nafunye omukisa negatta ku bakulembeze abalala ne tugenda okuba nga tusayininga ekitabo ekya Jacob Oulanya era mubaka wange mwe namusabidde tiwatuuka ewa Mukama Katonda amutegeeze ffe eno ebintu si birungi akiwandiise so nemutegeeza era njala kwebaza n'emikwano gyaffe ab'oku Dream Restaurant ewandegeya era kuzono kyatubuuzaako nti banaina bonayise akawungezi omanyi bakujjukiza mu nkya lwakusatu oluusi obaani tenkya lwakusatu ffe twakoze eki twateze dda naliko n'emityana ne baŋŋamba nti bajjira bakusande nali ŋŋenze okukyalira deputy speaker wa Central Division mu FDC Nambuzi Shamimu n'abakulembeze baffe abalwadde waliwo nagenda mu famire y'omwami Kigundu mubulaiza wa FDC yagwa ku accident muluka n'emutema ne bagenzi bamuzaawo kisebo ngenda okutuukayo ku Sande nga kuliko okusaba kwa pasa ngazi nti nangamba omukyala kuno tavaako kwakulabira akati noza kantumire mukyala Kigundu omwana wabyejjako nti bya mukyala Kigundu ne haja ye treasurer ffe twagenda yafa tugenda tubuuza ku bantu be ne bampa ebibala ne bannamityana bonna okutwaliza wamu wali omuvubuka bamuyita si Wakayima bamuyita Wankima ali Zigoti atunda nyama agamba tubeerako so mikwano gyaffe mwenna abatavaako mutuwa amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala katukubaganye ebirowoozo ebirungi bafunye ebizibu ngera ebya bulijjo mugume Aden abafunye ebirungi temweyibaala
Okay. Kale atulaba ku Soul TV bwetyo butandise program omubaka wa president wanatuukirira tujja kubanga tumukwanjulira era program egende maaso ekwajje olunaku olwokutaano wiiki ejja twategezeddwa nti omubiri gwa owekitiibwa Jacob Oulanyah olujja okusitulwa gutwalibwe ku kyalo gye bamuzaala Lagoli mu Omoro district naye ate njogedde wali nti budget oba embalirira ey'amaziika ga abadde sipiika eyogezza bannayuganda obwama obuwumbi obubiri mu emitwalo mu miliyoni 10 mwabaddemu aba A+ bano bategeka omubiri n'okutegeka entambula yaagwo byonna ebyo mubadde mu budget obuwumbi 226 Acholi parliamentary group abo babadde baweereddwa obuwumbi 313 waliwo akakiiko kategeka ebyensimbi simanyi kano kwate kakola kyoba finance committee obuwumbi 248 miliyoni 248 security ebyokwerinda obukadde 158 ne miliyoni 50 amafuta agagenda okukozesebwa babadde bategeseeyo miliyoni 124 ensimbi ezo nga bwe nkutegezeza ku social media n'awalala wonna ebigambo byadde bingi nnyo naye ate tujjukire nti entegeka ng'eno eri mu tteeka era okusinziira ku owekitiibwa minisita Babirye Emile Babalanda yagambye nti kino twakikoze olw'okubeera nti twagala kuwa omukulembeze waffe amaziika agajja mu kitiibwa kye kyekisooka ate n'agamba nti kiri ne mu tteeka bwe twakebedde ku tteeka erya pensions Parliamentary Pensions Act ligamba nti sipiika bw'abanga afudde oba deputy speaker omusaala gwe ogw'omwaka bajja kubalirira ebitundu 3 ku 100 ebiva ku musaala ogwo ogw'omwaka bye bigenda okutegeka amaziika ge naye bw'ogenda okubalabalamu bw'oti ogenda okulaba nga lazima mulimu obulyawo bitakwatagana kuba bw'obalabala obuwumbi 2 mu emitwalo miliyoni 10 mbwekyo kyekibe ye 30% ekitegeeza nti mu mwaka gumu speaker mu mwaka gumu speaker abeera afuna obuwumbi obugenda mu buwumbi 7.5 ekisoboka okubanga ekyendowooza nti kyandibanga tekisoboka oba oliawo tutandikirawo wenyini tuli wakati mukungubagana ewe tudda mu kudisikasinga bino tebeera mpisa mbi Kayija yes bwe yali badde okusookera yali president wange Makerere mu class yaffe ya Masters of Arts in Economic Policy Management omukyala Prosi nampijja kwali ndowooza lakaagaga budget eno budget eno yabasomera omanyi budget zino njagala okutegeeza abazikola nti okusookera ddala zivumaganya abafu era abantu abamu mu kuteesa omukulowooza okwangu balowooza ssente ezo zeyowa famire zoyo afudde naye nga bw'otunira kuno tekuliko ssente zikwasibwa muganda we mbw asipendingeko era abazitematema bebazikola ki bebamanyi bwebazisaasaanya era ffenna tuziisa abafu abanga omufu wa miliyoni 2 zibaga 226 aba A+ yes miliyoni 226 package erimu ki mu miliyoni 226 kubanga ffe tugimanyi nkola ya wano ti abantu sente baziyisizaayo nabo ne bazikima oyinza okwesa miliyoni 10 ngaliwo ensawo z'omuntu kyovala abantu abamu sente bazifuna naye ne zibaggwako kuba abo otununya mu kufa okufaanana bwe kuti nga gwe ofuna mu bufunyi kijja kuleetera abantu abaagala eggwanga lyabwe tutandika okulamanga Bishop Tutu Bishop Tutu bamuwa state burial najja n'agamba nze saagala okuziika kwange kubeere kwa bbeeyi okusookera najja n'agamba nti yagana ne case olw'obutonde bw'ensi yasooka n'agamba njagala mugende ku katale
mujjeyo essanduuko enaaba esinga okubeera ebbeeyi entono esinga okubeera ebbeeyi entono katulina bwotugamba ebbeeyi entono ya miliyoni 10 era n'ayogera n'omuti gwa payini kakati ng'erina kuba naye amaliza nga bamukurime yes anti kyeyagamba kuba wali wadde okutambuza omufuba gutambuza kati wadde okuziika odawo ogamba mbu okoze entaana ya ssente bweziti naga nti nti nze banjokye bagirevu genda okulanga abantu bamuziika tewenkana tayiro tojja tugamba mbu eyo entaana wagizimbisizza miliyoni ezifaanana bwezityo n'agamba bajjemu emmotoka zino zimotoka eddi bajjemu bino naga nti flag eno ezo zo bazirekemu ez'okussa wansi kubanga zo teziriko ssente naye oyinza okusaba n'ogenda obuuza ku bajeti ye South Africa ng'abantu abaakeeranga okwamusa okussa flag awo wakati nga bayinza ogaa buli omu yafunanga miliyoni nga 10 era ng'eri abanoonya okulya so katambi olaba omusajja yagezaako wambi okukola erinnya lye ng'abantu olaba erinnya lye libeeramu olanyazi budget naye nga teri muganda we teri mukyala we teri wa luganda lwe ali na ku komiti ekwata ku ssente kakano ojja n'otugamba finance committee akakiiko k'ebyensimbi miliyoni 248 mu emitwalo 7 zez'okutematema nti okunyiga kalukyera tubalebalemu naffe zisiga baa nenzijukira ekyamwami Latifu bwe yagamba nga batemyetemye bajeti ya covid ffe nga tetufunyeemu okakana palamenti ewedde nga bagiwadde miliyoni agaga naye nga kyava yayogera mu plenary kakati waliwo gye nagenze nendaba ng'eriyo ssente zibalemye n'okunnyonnyola ndowooza nzitemeetememu waliwo bayize nga abaana bakiwandiise ekyo ntememu oba oliawo nkujjukizeemuko yes okutematemamu katono mangu nnyo n'embiro sitting and ushering miliyoni 2.8 sitting what sitting and ushering ku mukulu ogusooka nno ogusookera ddala emikolo giri gya mirundi ng'esatu okutuuza abantu n'okuyingiza abantu kyonjaga abantu bakitegeere abatuuza health service miliyoni 13.3 ceremonies miliyoni 12.3 ceremonies kyeki protocol miliyoni 3.5 kakati ceremony nda sikukata bugasi byembuuza ceremony protocol kyeki anti yebyo protocol miliyoni 3.6 A plus service protocol mbuyanyo A plus service nya tugene mpola mirenga musumba emilia mukawo ogambe protocol omuleki basasuza bino byemuyenga kwe kugamba aba minister batula wali bano ba MP bano ba kika ezo miliyoni ki ngena maso emuyenga A plus funeral services omulundi gundi esooka package esooka miliyoni 7.5 then koloro grounds jagenda okutwalibwa decoration miliyoni 8.9 sitting and ushering miliyoni 8.10 sitting and ushering bana abatuuza abantu miliyoni 8 si wabyawo kale tukyazika ceremonies miliyoni 4.5 then accreditation miliyoni 2.6 eyokuwa abantu bukaadi nti mugenda okujja njagala kubuuza njagala kubuuza waliwo omuntu gwalayola kufa ng'aliko tagga mbu your minister your MP accreditation bukadi ndozo zibeera mu workshops nibagamba abayingira be bokka betukola ki betwagala ku mufu balina abantu bagenda okugamba nti bano be balumiddwa bano balumiddwa mpola bano balumiddwa nnyo tumanye tuba classifying ne gune tags tugende maaso waliwo construction wabagenda kuzimba Kikololo miliyoni 19 si nyingi protocol miliyoni 1.9 first aid miliyoni 10 kyekya 19 miliyoni 1.9 ye construction Kikololo ife mwaka nze tukiza construction of what finance subcommittee miliyoni 2 subcommittee eri enene nnyo ya 2 health service omuli covid-19 protocols miliyoni 6 publicity miliyoni 18
A+ era funeral services kololo publicity milioni 18 ngo bakakusasula sente mmeka okuja kuzinesa sokondeke A+ funeral services milioni 15 mwemu ekololo ku mukolo gw'ekololo ngende maaso tugenze omoro no kawumbi kamwe emitwalo 10 akubatide n'okatematema ne milioni 10 nibagane bakagattaawo katike batemetema ono decoration milioni 12 sitting and ushering milioni 18 mitwalo 7 ceremonies milioni 30 mu mitwalo 6 fuel and coordination milioni 12 construction milioni 3 protocol milioni 2 mitwalo 2 funeral services omoro bilioni 1.1 billion funeral services general milioni mu mitwalo ndozo muri ebyokulya n'ebirala byonna bwebityo bilioni mu mitwalo 10 kakati ku bwebityo actually parliamentary group milioni 313 n'ebirala religious leaders abakulembeze b'eddiini milioni 11 health services milioni 3 byebyo omanyi gundi abangereza oluyimba lwabwe olw'eggwanga bayita God Save the Queen tunavaano nakubuulira lwaki balutuma bwe batu kate eri abagamba wali tugambidde ddala naye ku papula lumu nga lwogera ebifaanagana ku ebyo omukyala PS wa health agambye tetulina ssente za kufuna basawo za kusasula basawo tuhaya tufuna okuba okusasula obayina waliwo n'ebbaluwa n'agirabyo yes naga tuhaya mo kati interest in tuhaya mo waliwo be bayimiriza ku mirimu ebbaluwa kakati n'owandiika budget efaanana bw'eti gye mpulidde nti bagitemye mpulidde abakyali ku parliamentary group bagamba mu ssente zaabwe waliwo yasongeddemu emiliyoni esukka mu 5 ziba bagamba ki kyeni mu kugamba mu budget eyo eri abagenda okusa seminti ku site abagenda okutandika ebizimbe afunye miliyoni 5 miliyoni ki miliyoni 10 ze mbadde ngamba abantu nti okufa kwolanya kuyina bingi bye kutuyigiriza nti omuntu yagera n'akola campaign afuka chairman wena vice chairman w'NRM omusimanyi Museki yatudde emirundi emeka n'alwana n'afuka MP w'Omoro simanyi oba abadde yasobodde n'okwebaza abalonzi n'akola campaign yali esinga okubeera enkambwe n'afuna obwa sipiika n'atuuza entuulo ezitawera ki 10 ekyo kibayita omuntu wali badde okiyigiramu nti omuntu oyo bwe yanoonya ebifo ebyo yali tayagala kubituulamu kukola kisanja kye akimaleko bw'omala okimanya mbu yagala okukola ekisanja kye akimaleko bwe tugamba ensi tesaana twemazaamu ngamba nnyo abantu nti nze mba nsaba Katonda sira kumusaba ssente musaba Katonda wange mpa amagezi gewawa Sulemani era olwo omuntu bw'aŋŋamba nti wakoze ekyobusiru mpulira wubi mpulira nga njagala nakka nti ndi musiru kitegeeza Katonda kye musaba takimpa oli bw'aŋŋamba nti ndi mugezi nga nze mpisa emikono maaso ne Katonda weebale kye nakusaba okimpa maama wange wera yansabira omukisa mu baana ba Yakobo yansabira gwa Joseph era kukola ki kuyamba kukwasizaako balala obayambe okubeera obulungi so naye abalala ndooza beera basaba Katonda nga bagamba nti abantu 3 bagenda ewa Katonda omungereza omuzungu bw'atuukayo n'amugamba nti abadde yaganya kamange ekindeese wano nze njagala magezi n'agamba nga kuwadde Omwarabu n'agamba nti nze amagezi sigenkola ki sigenneetaaga nze mpa ssente omuddugavu namubuuza ate kokokya nti nze mbadde mperekedde ku bano n'avaayo buggo akokagiro ndowooza Mandela mu kitabo kye The Long Walk to Freedom ayombagana ne lecturer omuzungu ku university yalakola BA Bachelor of Arts in Arts bw'amubuuza lecturer n'amugamba Mandela ku ssente ku magezi ne ssente olondawo ki naga nondawo ssente namugamba oli musiru twayona wendaga alode ga magezi ngalina kati kiri kye kikola ki kye kiddako so okudda ku kino ekintu kyaffe
nti kino kissa ku bantu nga baavu mu mbeera gye balimu nga mukyatwala simanya parish model nga mukkiriza nti abantu ebitundu 40 ku buli 100 bamala omwezi nga tebakutte kuki ku siringi mwagala bayingiza mu ekonome ya cash n'obawuliza bino kati abantu baleetera okuwalana no I'm telling you what baba singa okirabamu engeri y'okwejjalabya anti no asinze wala namwe mwenyewe namwe mukimanyi neje muyita feedback aje muwulira olego ulaga nti munnange bakoze bulungi oli kuwanga abasooka abantu baziise ne bagenda n'ezo companies boogerako ne balamuza amakeesi ne bababulya n'ezi package ziri written kabuze no package zigenda mu sente ezenkana bwe ziti obungi abantu bamanyi mbuno omulambo bwe gusigala mu funeral home gwa mitwalo 5 buli nnaku bwe zibwere nnaku 10 gaba mitwalo aga ekisinziira mulambo ki mulambo gwani no bakisawo ebode bagita bode buli lunaku kati neda omwebale ande kati nemukugamba no ndi mukugamba waliwo ebintu abannaffe bibali mu kukola nga bireetera omuntu okuletuga okwabika kyegambye kukira kutandikidde ku Bishop Tutu Bishop Tutu bw'ataayagala bintu bifaanana bwe biti kugenda ku linnya lye na describing okuziika kwe ndowooza abantu abatulaba baagala okusigaza amannya gammwe mulaka ndowooza obudde butuuse mu defininge oba osseeko ne rough budget ey'okuziika kwo mbu kino nze sikyagala kino sikyagala otherwise nti abaali badde kati bakyadisikasinga ligase n'ogamba olina akapeke nawulidde kuolanya ekyo ne bwe kinaakolebwa abantu tebasobola kivaako kyasanya ekitiibwa mu wiiruzi ezo baziwa abgontufabi baziwa oyina agamba nti muzeeyi kakati waledda bwowulira ng'oli public figure Bishop Tutu tebakigoberera anti South Africa bali nnyo mu tradition no he was a religious person naga abannayenze mbalabye ng'amaziga kagenzeeko ng'alaba scandal ezigenda amawulire kugira nti sente mmeka ezakoleddwako katiaga nona abadde alwanirira bajja kutandika okwekolera budget zaabwe nga oyinza obutawandiika figures n'ogya sketching eyo nga bwola gundi Tutu bwegamba kino kijeemu kakati bagenda bakijjamu ng'oyine bwayagala okubba it becomes modest naye kirulikika bubi nti abantu tuba nenye okutegeka okubbira nedda kakati olaba mu nziiko baganyo akati bwogenda onyiganyiga kakulaga mulimu okukola oluguudo olwo tebalwogera directly eno balubika kuba abeera directly tugenda kukola oluguudo wakyandwagaye nti okay mu kuziika kwa gundi twafunyemu ki oluguudo aya maweya mu zino ssente mulaka mwe muli ne ssente eziri mu kuzimba ennyumba yaki yolanye era ndowooza nekibadde kirwisayo mufu batuke ng'ennyumba eyo bange UPDF eri ku speed ekola ki era ebifaananyi byemwasooka okulaba mujja kutuba nga byanjaba mulowooze bakamutula muganda we kakati ebyo tulina okutala ofuuka transparent waki tumanye mbu zino ki ssente zikola kino naye ebintu bino byesitaza bannansi bibaleetera okulaba nti netugenda nga mu animal farm nti abakulembeze bagenda mu buyinza bo obulamu bwabwe butereere obwaffe nga tebukoze eki kati oba tokyali mukulembeze gwenyini oba weetaaza kati bweddako nakino kyobadde oŋŋamba tukubaganyeko ebirowoozo benefits ezifunibwa omuntu ng'amaze okufa wano badde kubuuza lightly tuli bamuwa security bagimuwa pakaddi anti pakaddi ko ngasinga bakuwa emyaka bwe muwa omuntu kyemanyi bwana Kayija muteeka ebintu bino mwebiri anti amateeka tugambe nti lwaki tebigobererwa nga bwe biri mu tteeka lindako wali
Parliamentary Pensions Act erambise bulungi nti speaker ne deputy speaker babanga afudde ebitundu 3 ku 100 ebyomusala gwe ogw'omwaka omulamba bibigenda okukozesebwa mu teekateeka y'amaziika ge kyetugenderako banedda ndoza owandibadde ki ekibuuzo bwe kibeera nga tulaba nga sente zo nyingi tubagambe nti muziddemu muzitulemu muzikendeezeeko oba muzongereko nedda kakali kuno okuziika tekuli mu parliament kuno okuziika kuli mu president's office no eketaringira gundi yonna andi kati essaawa zino kuli utuzeno tujja kutuuka tuzifumanye kuba baba abafiiriddwa sibi bali mu kuteekateeka okuziika kwabwe ng'ate mulala yateekateeka eventually oli munnamawulire ojja tuyambako maike kakatiko tuwandike akaddako why parliament did not organize the burial akubantu bajja kaagala kuba olutegeka lwalondebwa president yes nga lukulirwa ki organizing committee yes nga lukulirwa honorable minister yes naye nga ate wali wadde olowooza embwe ekyadde kidduse okulonza speaker omupya ateeketeeka okuziika kwa munne naye nga mbuye ekimulonza amangu atuuze olukiiko olunaamujjukira kyokka ekyo kyadde ekikulu olukiiko olunaamujjukira so nti zino namba zirimuga nti abantu gundi America erina etteeka erigamba nti ba senators ne ba congressmen tebaakoleyo tteeka eribassa mu mbeera ey'enjawulo ennyo n'abantu ba bulijjo. Okay. Tewalikolanga nga mmwe liringa eribajjako nti ne libajjako ebizibu nga mwe temukyasobola kuwulira bizibu bigenda maaso mu ggwanga ng'ate abalala biwulira. Hala mukole etteeka liyinza okuba likwawo ka leverage katono nengera kumpi n'oli nti abantu anaafanga waba mukozi wa gavumenti mukyala we anaakimanga pension ye si bwe kibeera bagikima noono akima ekyaki ffenna nga tukima pension eyo neyinza okuba mitwalo 2 eri 5 10 kakadde ng'ekyo bwe kiri naye nga si preyo zolaga nti nga ziringa ezaga nti omuntu ng'alinga bano abataavawo muba mutaddewo classes eziringa babuzo zini basafs ngeri abala balina okubeera mu upper class nga balali wansi so nti obwo obutali bwenkanya obuli designed nga buteeketeeke mu mateeka bubi eri eggwanga buleetera abantu okuwalana buli gwalana nti abo the haves and have nots abalina n'abatalina abo agenesi wi kale anawo okweraba wi obira olusi mu families abava bwawala omufu afudde bebebikira na bebikira n'abagaga bebikira bokka hata taxi nagenda muzaawa bali basinkana mu parking moka bakoleka convoy ekyo kizimba gwanga amangolanga gaga ku Ukraine bagalumba n'olaba nansi bonna n'abadde ebweru badda balwane wabeerawo ekintu ekibagatta nti lino eggwanga nange ndifunamu niyo oli bwawulira nga eggwanga lye waliwo emirambo egiremera emulago tuzotero byule nga zende zikoze eki zibuze waliwo abalemera ebweru jo nadde njogera ne mukwano gwange lawyer Ivan Boyer gil president we Makerere waliwo musango njago kunyumiza gwe tugezaako okutwala mu kooti nawe nanyumiza omuwala bana abali e Dubai yamukubira namugamba njagala kunyamba nyinza n'obutasulawo ne bamuttaki n'afa n'omulambo ne gulemu okolaki okudda so those things happen kakati bwe balaba nga ate abateekebwa mu buyinza tulina kubeera nga abali mu faamu abagamba nti embizzi bazita gundi sinobo mbo banywa amata nga bate bakola ki baganya olwokuba buwo balina okubeera n'amagezi balina okulya yes that inequality tulina okulwana okulaba nga tugijjawo ekyo njagala kisaba buli omwali ku bukulembeze oba okulevoka nti nze nali manyi tugenda kubeera no weekend ngo celebrating musajja kati wamuteeka musikano kati mpulidde bagitemyeko milioni 7 olusanvu batemye kululiwa kuba nze singa oŋŋambye nti ab'ekika kusendeza okuziika be bagenda okukola weti siramu na transitional activities ez'omutugo bwe nti olabya dda nga abali e Kampala ffe bamusiba mataayi ffe tugenda okukwata akasente katubeere muki kati abantu bayitenga ku family age
awo omufu bamuzikisa sente ki ng'olinga alowooza mbu entaana mwali ya sente ezo ekitali kituufu. Ezo sente bannaffe ze mufa nazo ezaagala okubagira ezibemazaamu sente za kibi, sente nfu, sente zigenda tuleetera obuzibu. So mbasaba twekube mu mpulidde bayinza okwogera okugitema. 1 billion is very good. Singa zikozesebwa budget 1 billion is fair enough. Ebyo nabyo n'obirabe abafuna savi bajja kukola buli omu akole kubanga ngenda kuziika. Ngenda kuziikolanye. Naye ku budget y'amafuta kwendi nedda sebo. Eri abantu bwe bagenda okuziika bwera zino budget zifana bwezito ekitegeeza governor bwe yafa zaali zifana bwezito ne party president wange ne secretary general bagenda ekabala okuziika. Teri abawasendeza hoteli, teri abawasendeza ki nti abantu nga balumiddwa omuntu ng'akutte ku bantu ng'olanya bantu baakutteko abantu bajja kujja. Naye akati bw'oteekawo element nti waliwo abafuna entambula gw'okendeeza n'abaziisi nga buli omu alinda akasimu bamukubire nti emmotoka eri wano. Bw'osaba ebigambo by'oyita accreditation osseeko ssente olaba n'okulozesa abaziisi abamu tebagenda bakkiriza kuyingira kuziika. Baganda bange bagenda kubakkiriza okugenda okuziika mugende muziike. Naye nga bannaffe abawandiika gino emiwendo twebaza bannamawulire okubijjayo. Era manya n'ono yagiriikinze mu gifune oyo yayagala bannayuganda yafaanagana nkalo ka vidiyo ke nalabye. Muntu yasobola okampa nga bw'onyuma abantu nga tomutwala nga soosizo nga taza kuba soosiyo n'akampa bwe nakaopeningawo katono nindabako obudde nindoza ke Nigeria nenkuba sakamala ono ka download kati banka laba ku TV nga bakazanya ngegwe ngamba eneza ku mukutu gwange nga banna ineto ni omuntu yampa akantu kane nakusatu emabega mbadde nako nenga nze ndowooza temuli kantu ng'oli atonyeza ku munne ebiki amasanda ge si masanda amwocha ekipiira kati eggwanga erifane kati ababoocha ebipiira yawulira mbu olina interest ze z'olinyeeko. Abantu balowoozezza nnyo ku baana baabwe bokka nga balowooza ensi etandikira ku ye n'abaana be. Twali tuwandi tusayininga eggundi y'emirembe nga kaluka nakakakwa kagenda tukali wakati. Mukyalo mu banaŋŋamba nga esaba wandisi w'enaalemu kaya jangu osayini baana bagenda nga neŋŋamba ngenda kujja nga nayogera ebigambo ebirungi nga era bye ngenda okwogera bibisingira ddala ki ebirungi. Ne mbagamba ki ekijjawo emirembe kuba twagala kuteekawo buteesa emirembe. Ne mbagamba ekijjawo emirembe ffe waffe mu economics tugamba obutali bwenkanya mu ngabanya ya keeki ebigaga by'ensi. Oli n'awulira nga taliimu ali excluded kadala abali nga abayeekera. Ne mugamba era nga ndi ku muzindaalo ti bw'oba oyagala ennyumba ennungi buli omu gy'ayagala. Bw'oba oyagala emmotoka ennyungi buli omu gy'ayagala. Bw'oba olowooza square mile y'ettaka yentuufu omuntu okubeera nayo nga buli omu agyagala. Buli kimu bw'oba oyagala omwana asoma $5,000 tosindika UPE 2,000 buli omu byakola ki byayagala. Kati abanawulidde ekisaasi omukyala wa Dream yaddaŋŋamba nti babuuse ne bakeera ababbi ne bagwa mugundi mu lujja lwabwe ne batemako ennamba z'emmotoka. Naye ogamba nti weereza ssente $10,000 ne bahwako emu laga nti eri wali eri yongerayo 5 olinayo ku busente ne bayongera balekawo ennamba za nti ekikozesa abaana abo kwe kulowooza nti mwe muli bagagga ffe tetuli. So kati ate noono gwe bayita omugagga ow'okumpi nga naye atobyenga bo yalinga bo. Kati balowooza y'omu ku bali abalabe balowooza abagabanye ku zino sente. So ndi mu kwegaya nkyogera mu mutima mulungi bwe tuba twagala eggwanga lino litambule tuteekemu okwagala. Kaije ndoza ensonga eyo tujja givaako olw'okubaira nti tuli wakati mukungubaga tekinyuma nnyo ate okubanga tutandika ate neera mulimu ekyokuyiga tuba oli awo tubeereko ne bye tuyiga mu mbeera eno ate oba budget yabadde ya biliyoni 2 ne miliyoni nga 4 ate bwe tumaze okwogera
bwe tumaze okwogera n'okwemulugunya ate ne mugamba nti kati tugikendezeza yino kati tugitadde ku biliyoni miliyoni 700 ekitegeeza nti oba oliawo singa mwakirowoozezaako nga bukyali kyadde kisoboka nedda singa bategedde nga bwegabe waka video kali yasobodde okakwata yabadde nabo nenagaana ekino kisusse noono yabadde nabo naga actually abantu abaliikinga ebintu bwe bityo bambi no abantu babeera part of that kati njagala kugamba nene beekuba mutima ne baga nedda kino kati njagala kugamba waliwo abakulembeze abamu abaana balaba endagaano y'amafuta ne bagibaleetera bagiriikinga eri amawulire waki bagise ku social media ensi egikole kyegirabe ate be bagiwa baddayo ate eri abaana ne bafiirwa emirimu gyabwe kati bayinza obutakomana kufiirwa emirimu gyabwe oluusi nga bayinza n'okufiirwa obulamu bwabwe kubanga erimu obuwaayiro obuli anti-Ugandan nti bannange ffe tubirabye so nti omuntu abambi nti abantu lwaki ng'abantu nti si buli omuntu ali mu gavumenti mubi waliwo ne information gyolwa tukozesa wano tetugijja mu ggulu waliwo ajja n'agigwa nakakaija mwe mutuwogerera ate tetukyogeza twagala eggwanga libeere ki ddungi kale nga tugenda okuziika omuziga wegambye tibwenadde muwandiikako namwise candle in the wind ne muyite munyenye abantu gye bali bagezaako okusiikiriza ebadde ekyalwa n'okulaba nti erabika ebire bigigwako ate obudde bukeeredde ndoza wafiiridde kwe kumwana obubaka wagaye bwe namuwadde ne mugamba genda otugambire katonda bw'omutuukako mugambe naffe bwe namugambye amugamba atya amugambye gyatulese abantu beffe bikyali bubi tubebaze nnyo bannaffe abali ku Soul TV program omunye ku makyama yanze tusiima polo nze nsaba kansabe busabi nti kasitama atugambye nti kisoboka okwongera okukendeezaako era mwongere mukendeezeeko bwe kibanga kisoboka ate ezo ze mutemyeko nze nsaba nti ate zidde oba oliawo awantu wetusobola okulaba nti lazima zigasiza kuba olwo n'okuzikendeeza oba oliawo ne zitatuuka ziteeka okutuuka oba ne zitakola ate oba oliawo ekigasa kale Kaija twogere ku mbeera ya Congo kwegatta ku East Africa nkikoze olw'okubeera nti Kaija ali mutegeka ez'okugenda mu Parliament ya East Africa gye tumanyi nga East Africa Legislative Assembly olunaku lw'eggulo ensi eza omukago ogwa East Africa omukaaga zakanyiza era ne zaaniriza Congo DR Congo naye yegatte ku mukago ogwo kati nno ekitegeeza nti ziweze ensi 7 nambirira zezikola omukago gwa East African Community Kaija kyogereko mu ngeri gyagalo kyogerako mu ngeri yonna nenze ekyanumye ekyo ekyokulaba nga olwegula abantu bali mu dduka ab'okumulirwano gwaffe eri Congo n'abantu abanoonye obundabunda abayiise nga beeyiwa mu ggwanga lyaffe Uganda neyanzege mbadde ntera okuwa abantu ebyafaayo bya East African Community abasinga oba bitali biwandike simanyi na lwaki East African Community waliwo abalowooza mbu yatandika mu 63 which is not true yali already weeri gundi olutalo olusematalo bwaggwa asooka mu 18 Germany nga bagezaako gikkakkanya amaanyi bagijjako amatwale gaayo era erimu kutwala yalina bayita Tanganyika nga togigaseeko Zanzibar ogigatako Zanzibar nefuga Tanzania ne baliwa Bungereza kitongole ky'amanga amagatte ebiseera bakiyitanga the League of Nations kati kati gwe Bungereza kati gwe oboolirabirira ne bagita mandate kati ng'Olubungereza eyina Uganda Protectorate neba ne Kenya Colony kanefuka mandate nefuna mandate kati nezigata kaneka naye akati ozitambuza otya nzijukiranga bagiyita German East Africa yes akati ozitambuza otya ne basaawo gundi bagita Common Service Bureau okubaako ebintu bibakolera awamu planning ebireseno gati ale tu planning buno piecemeal bwaffe kwe kusobola okulaba nabeerawo gundi Common Currency Bureau and East Africa nabeerawo East African Railway East African
college yali Makerere college efuka Makerere University kyova olaba ti buli mukulembeze wa East Africa yasomerako Makerere Makerere ya 1924 yes anti service bureau tutandiko bikolera awamu nga buli kimu kyova olaba nti era bwegenda negwa mu 7 n'olwo kyawulira wa pensioners baayo wasobolanga mu Uganda ogenda okola ministry ye Kenya nga teri aganye n'ogera ki so kati ensi bwe zifuna independence niziraga ekintu kino kirungi ne bakisigaza bakoze enguudo bakoze biki bakoze amasayo nti nga bakolera mu kebere research East African Bank Development Bank eno jolaba wanonga ku Constitution Square yeriawo nebira ne babikolera wajja amafuna East African Airways kati netambulira wamo kati bwetuuka mu 7 era obutama ya Rusina kirungi bulungi bwayo enkwataganya politics waffe iyo kwejo kwenyomo bwenyomo negwa kati bayitawo emyaka mu 9 daga naye kintu kiri kyali kirungi okolera wamu ne bakiddamu abakulembeze ba Uganda Gonda Museveni Moi ne I think was it Kikwete Mukapa ne begatta ne bagatu kitandike nagatu job tujewo obukwakulizo obulemesa abantu baffe okutambula bwe tugatta population zaffe abantu baffe bafuke banyinga katala kagazi bwe biba bya bugagga nga baga mu East Africa mulimu amafuta mulimu kino nga oli ne baba investor nga kimuleta mangu utugire tukolera research politics tumukoleramu ebyenfuna tubikolere wamu tudemo kufuna nga yakyova abalawo kugera ku market twina abantu milioni 2 olaga bwe kola ekintu abantu milioni 2 mbafuna sente twina economy engazi bweti naye ekintu ekyo laba nti n'olwayo tekinalabika bulungi politics yasinga okulabika bwova ku summit n'oddako ya minister ne iyala tolina biddamu kuwulira kuba abo bagamba standard gauge buli omu bamusindika genda kukola bibye kakati Kenya nga bwe yali egirowoozako bwejagala n'egikola Tanzania ffe tulabanga etagasa netabako kye tukola netambula mpola natuwa yatandikiddewa bulya mu Uganda yatandikidde basasula abantu abagenda okuyita mpulira kakati bw'ogattako eno era mbadde njogeramu nga nyinyonyola abantu East Africa nti katuba tuweze ensi 7 twajja tujiga bwasooka ensi 3 netugattako Rwanda Burundi tugattako South Africa akati ensi 7 kati bw'oba oyina ensi 7 awamu kati bategeeza area efunye nene nti bwe wawa wakuzinira tokyalina strategies nti osobola okweyagala nga kibagenda nti bannansi nga buli omu tokyalina we bakubuuza kakati lwakuba ekizibu kye mbadde ngamba nga tukyalina currencies 7 Kongo kyekuleetera ekuleetera ensi esinga ebyobugagga mu nsi yonna yali badde opportunity ekuleetera market ey'abantu tiwoba olina byokola byokolayo bwoba olina byosuubula obitundayo so ekyo Kongo ekikuleetera era nze mbadde ngamba nti era muze mu kampeni yange ngamba tulina okulwana okulaba nga East Africa tugifuula ng'erowooza ku muntu tenabakulowooza ku muntu tenabakulowooza ku wakale saa tugenda batuweza milioni ezisuka 13 America erina milioni 35 so katuba tuvuganya ne population eyo kati ekyebuuzibwa population eyo tugikozesa ki ebyobugagga tubikozesa ki ekitugatta abannabyabufuzi si babafunamu okuba bw'osanga kati mu Europe nti awatali mirimu bu Cyprus obusobola gundi zikuye ekizagala kuzigasa ku European Union kulaba nti tugira leverage nti ekendezaawo ku buzibu nti nsobola okugenda wali eri bw'oba olina ettaka nga liriko olutabazi n'awakalu eddene ogamba eri waggulu gye nja okuzimba naye akati bw'oba kano katobazi kukakuolina oba okafiiramu omukisa bwe gugaana wano nsobola ogunoonya wali eri era gundi manifesto yayo kye ngamba tujjawo restrictions oba ebiremesa abantu tujjawo work permit nga work permit y'omuntu ye national ID mu eggwanga
nga batugamba South African gundi passport nga bwe ngenda kati ku airport mba ngende Kenya setaga visa ngenda ku airport ne mbalaga national ID ne bakonamu ne ntambula ne ngenda ebyo tulina okukola tulina okusaawo research nga tumukolera wamu kuba research okukolera buli nsinga ekola ye ugenda okwesanga ba research director mwina 7 ekifo kyomu ezo sente ziddukirawo ebintu ebyo twetaaga tubikolera wamu tukendeze sente zetukozesa tugambe nti projects ndi bwe twagala gaali ya mukka twagala oluguudo olulinga olwetoola East Africa yaffe tuluzimbe tugende lwetaaga sente mmeka tutandikira neeno lujja gattira wano ebyo abantu bajja biwulira nga balako ne zimark East Africa buli omu ajja gamba nti omutemwa gwange kankoleki kanguteekeyo olw'ekizibu Uganda yeddirira Burundi mu butasasula yes sizi babanja twali tulinga abayitise kati fo tusinga okikubire okuba enduulu naye ate okutuuka mu sente ezikitambuza Burundi yesinga okubanjibwa Uganda awo neddirirawo Kenya laki ovula oli bwali bayomba nga munaffe twagala ba staff nga batubuuza mu sente ezisasula zigenda kuvaawa awo ensonyi ne zitukwatamuko kaija tumbwe tusibule kubanga akadde kaffe kaweddeko ndowooza ng'owumbawumba ku nsonga eno ey'omukago ndowooza munnansi kati yandibadde akola kimu dakiika emu yokka nedda munnansi okuganyulwa mu ntegeka nedda munnansi ekizibu alina okulwana okulaba nga annyonnyola abakaba ba palamenti batandika okulonda abakulembeze abagenda okuteesa ku nsonga bananga okubanja ezibayamba okufunamu opportunities by the gundi agamba nti creating a community of opportunities nti omuntu amanya kino nkifunamu kale sibula tuve kumpewo njagala okusiibula mikwano gyange nsaba Katonda abankuumire abakyanonyeza ayina abambaka gwamanyi wa parliament mungambire nti Kaijono yasaana okubeera ombaka akiikirira eggwanga kubanga nze ngenda okubeera people's MP kale Solo TV kuli era kujja okusigala kuba Jeffrey Mugerwa atutwala mu kitundu eky'ebyemizannyo amayinze tusiima Apollo katubagaliza olunaku olungi ate tudde mu lunaku olw'enkya musibe bulungi era mweraba